Koda Ghetto TV twagala kubaniriza mwena nze atusingize Jonan team ibera nene Uganda nge Ronald Bugenyi Buganda Uganda nkasiria Ashraf acheyongera okusaba isara zamwe no English one at least akomo ate tutambuza emembyo nanga bwegisana manyina fe engineer fe Daphne echakunzire Muganda wange sala ngo bwejire n'abalala bonna nako Olwaleero ye Ghetto TV ate enteekateeka yarangirirwa oba yabangibwawo ekibiina kya National Platform Primary Wakalulu basalawo okwetoolola eggwanga nga balambula ababuuza ku bantu nga babeebaza olw'obukulembeze obulungi n'akalulu ke baabawa okuba nti bakulemberamu eggwanga Uganda. Wabula olunaku olwaleero enteekateeka eno basalawo okutandikiza mu bakulu oba mu bitebe ebitambuza ebyokubiza eggwanga lya Uganda era nga enteekateeka eno yali yakutandika ku lunaku osajja olunaku olwa Mande ku kitebe kya FDC wali ennajanankumbi. Wabula olw'embeera eteeberekeka ensinkano eno teyasobola kubanga ebeerawo era ne bakakasa nti essaawa yonna bakikuba bategeeza ddi bwe bagenda okubanga nate bashedwinga enteekateeka eyo ey'okulaba nti abakulembeze ba National Platform basinkana n'abakulembeze kya Forum for Democratic Change. Wabula enteekateeka ey'okubiri olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 4 mwezi gwa kutaano ennaku z'omwezi olunaku olwaleero olunaku lwa 4 mwezi gwa kutaano omwaka 2021 His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ye president w'ekibiina kya National Platform olunaku olwaleero awerekeddeko ttiimu oba akulembeddeko ttiimu enene ey'ekibiina kino boolekera ekibiina kya Jema oba Jide Justice Forum kulemberwa Honorable Asumani Basayireferenga omwaka omulonde w'ebintu ebyebikiri olwaleero basobola kukwata ensonga z'obukulembeze mu ggwanga lyaffe Uganda era y'ensonga olunaku olwaleero lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akulemberamu ttiimu enene boolekedde wali emengo ku woofiisi z'ekibiina kino era nsuubira ne party president w'ekibiina kya Jema mwami Asumani Basalirwa naye kennyini ng'omukulembeze era okuba ng'alindiridde ttiimu eviira ddala wano ekamwoca abakulembeze ab'ekibiina abadde abasinga kubanga bakulemberamu enteekateeka eno. Enteekateeka eno etandikidde ku kibiina kya Jema. Ekibiina kya Jema ne National Platform balina ebyafaayo. Ebibiina bino bikolagana bulungi nnyo okugeza ekibiina kya National Platform ebiseera ebyo nga kikyali mu kisinde kya People Power nga kikulemberwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu basobola kukulemberamu campaign yali ey'amaanyi mu mwaka ogwa 2017 ne baleeta Asumani Basalirwa mu kalula kaali kavaawo mpitewo wakati wamu na FDC Mukyala Namatende. Abakulu bano bakwatagana nga joint opposition candidate ne bamuleeta nga member of parliament nga joint opposition candidate mu bitundu ebyebugiri
ne bamuyisaawo nga MP omulonde. Era ne bwe twatuuka mu kalulu ka 2021 ekibiina kya National Platform nga kitemberwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu Still Jema tebasobola giteekako muntu mu bitundu ebyo olw'enkolagana ey'awamu, ekitegeeza nti VISN etegeeza kinene nnyo eri ekibiina kya National Platform. Enkolagana yaabwe ya njawulo nnyo okwawukanako n'ebibiina ebirala. Era ebibiina bino ebibiri byakola Memorandum of Understanding. Tontabaala sikutabaala, tontabaala sikutabaala. Mu kalulu akaali kavaawo mpitewo ebibiina ebibiri bino, ebibiina ebibiri bino bya mukwano nnyo okuggyako abakulembeze abeeyagaliza ebyabwe. Ebibiina bino bya njawulo nnyo. Ebibiina bino bya mukwano nnyo nnyo nnyo. National Platform saako ne Jema enkolagana yaabwe n'abakulembeze baabwe tokigeraageranya n'ebibiina by'oludda oluvuganya gavumenti ebiriwo ensangi kaakano. Era tekyewuunyisa bw'olaba nga NUP ne Jema enteekateeka eno esookedde kubo ababiri. The leader of National Platform, Robert Kyagulanyi Ssentamu, leading the party leaders and other comrades from different countries, from different parts of the country, heading to Jema offices, have a brief meeting as leaders to see how they can mobilize and take over the government. They believe as opposition they were elected in the recent election that was on 14th February 2021. According to the leaders of the opposition parties, they accept the election was rigged. So here they have to sit together as leaders from different parties to agree on how they should take over the power. They have to agree how they should work together and other issues that could rotate around the unity of the opposition in Uganda. The first program was to visit FDC offices in Najjanankumbi. That was on Monday, but later it was communicated this could not happen according to some issues which were not told by journalists. So we are waiting a day that they will reschedule this program again. But today, the second program is meeting the Jema offices here in Mengo Market. Robert Kyagulanyi Ssentamu, he has shown the big picture to the Africa and the world that he can lead masses of the people, though in opposition, with no violence. Kize kyogerwa nti omukulembeze wa National Platform ne ttiimu ye bafujjo nnyo naye bakyalenkinze abo bonna bazze babalowoleza. They have really showed that they can unite and work together as a group minus violence. Nze Atusingize John and my brother Ogenyi akuweereza oludda luli olw'aba nominating candidates abagala owa speaker ku divisions Coste Hall. Twakugamba Geto TV otegera mu bbanga tuyita ku ttaka, otegera ku ttaka tuyita mu bbanga. Tubeebaza olw'omukwano gwe mutulaga entakera. Robert Ssentamu abamwagaliza abazze bamulaba ng'omusajja agenda asembera mpola mpola ku ekyo kye yasuubiza bannayuganda abatamwagaliza bagamba ajja kuzikira. Myaka kati giweze ena Robert Kyagulanyi Ssentamu tazikizanga. Buli kibaawo bagamba ajja kukakana. Abo be batamwagaliza naye abamwagaliza bamulaba buli kyakola kitambula.
nako olwajjo yadde ayogerako ne bannamawulire wali ku kitebo ekya national platform ekamwokya yadde ayogerako n'abakulembeze okuva mu regions ez'enjawulo n'abategeeza yabategeezezza nti ebyo byempulira nti waliyo okulayira omukulembeze yalondebwa amanyikiddwa bulungi nnyo okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba ye mukulembeze omulonde eyawangula n'ebitundu 54 n'obugwamu era ng'alindiridde kulayira Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Winne awerekeddwako Secretary General w'ekibiina kya National Platform David Lewis Lubongoya awerekeddwako omwogezi w'ekibiina kya National Platform era nga ye mubaka omulonde ow'ebitundu eby'enakawa munnamawulire 15 years of experience Joel Senyonyi abakulembeze abalala ab'ekibiina mwebali nnyo okulaba nti babeererawo pulezidenti w'ekibiina kino okuva ku day one mulimu abantu abatamuvanga ku lusegere musajja we era nga ye mubaka omulonde wa Kawempe North Segirinya Muhammad anyiga biwundu musajja we Segirinya Muhammad ali mu bitundu saawe n'anyiga biwundu olw'abasajja abakambwe abajambula abamuwamba gye buvuddeko n'akubibwa bubi nnyo twagala kuyosaayosa ababaka bonna bakansala basentebe ba district twagala kubeebaza n'okubayosaayosa olw'obuwanguzi obwo Ghetto TV agara kubategeeza nti kino kyasigala wano. You can't get it anywhere. It's only Ghetto TV that can give you the final information about the national platform, about the change you are yearning for. It's your true source. Though we face a lot of challenges, we knew them. Sobola kwerabira abaganda baffe abafiiridde mu lutalo luno, bannamawulire bannaffe nga tuli mu kalulu, nga tuli mu campaigns. Enteekateeka zino kubayo zatandikibwawo okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yajja mu kisaawe kye ebyobufuzi omwaka ogwa 2017 mu by-election y'e Kyaddondo East. Ebintu bingi bikyuse ku ludda olw'abannamawulire, emikutu gigaddwawo, abamawulire bagobeddwa, abamawulire bawangangusiddwa, abamawulire basibiddwa, abalala ne battibwa. Ebyo nno bye tuyiseemu emyaka gino emitono. You can ask yourself whether it's a crime to practice journalism in Uganda. Bangi basanze obuzibu okusigaza emirimu gyabwe, naddala nnyo bw'oba olina akakwate oba akaripotingira ku sayidi yonna ewakanya gavumenti eri mu buyinza kaakano. Njagala ffena tusabire muganda waffe Richard Kalema gwe tweyitiranga Ricardo, his a brother ate nga mukozi mu kampani ez'enjawulo, omunnamawulire naye nga he's a freelance journalist. ne Ghetto TV
ali wali ekitaliya ne baganda baffe bonna, brother Lukman Kampala, Jeffrey Mutalya, Musa Mulimira n'abalala bangi. Baganda baffe Pimpa, twongera okubasabira buli kimu kitambule bulungi. One day there will be a time that they will produce a report about you guys. Ensala tuzeetaaga ku ludda olw'abaganda baffe bannamawulire abatulugunyizibwa mu biseera byonna. Ebiseera byonna tusabire bannamawulire abayita mu buzibu obw'amaanyi, just to report about anything ekitakwata ku gavumenti ya General Museveni. Ogwo guba musango. Baganda baffe balozeza ku bukambwe muganda nga Ashraf Kasirye, he will never be the same. Naye akyali mulamu, twebaza Katonda olw'embeera eyo. Whenever I think about my brother, oh, akasajja katono okanyomera emitala wa mugga. Sajja akolesa ekigambo kimu peace okuva 2017. Basajja bangi baluzinze emirimu gyabwe mu gavumenti ya Mwai Museveni. Abalala batiddwa mu mbeera etategerekeka. Others have been poisoned mu mbeera etategerekeka. Abalala bali mu makomera mu ngeri etategerekeka. Abagamba tukuume eddembe mpola mpola, ensolo ku kizigo kweri. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu, omwana wa ghetto eyava ekamwoca, obuzaale bwe yegomba, eyakula ng'essuubi aliraba mu mikono gye, talowoozangako mu kubba, talowolerezangako mu kubba. Buli kimu akikoleseza mikono gye, buli kimu akikoleseza mikono gye. Agamba mu birooto mwe tujja ekyo kye twetaaga. Ghetto TV Kole ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Thank you for trusting Ghetto Media. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingidde Mengo awali ekibiina kya national kya Jema
25,000 shillings. Visit Metro Motorbike Showrooms countrywide. Nakugambye dda We also have Kyagulanyi Robert Sentamu. X-Pulse 200 and Scooter Destiny. You cannot describe him. You cannot know what he is. He's ever changing. He's unpredictable man. You will never what he thinks. You will never know what he thinks about tomorrow or the next hour. By just paying 495,000 shillings. Visit Metro Motorbike Showrooms countrywide or call 0800-112-241. We also have Zone 100 and 150. X-Pulse 200 and Scooter Destiny. All the heroes. Abdu. Kikubeerera kizibu okumanya Robert Kyagulanyi Ssentamu kyalowooza. It's very hard. Kizibu nnyo okumanya Bobi kyazaako. You will never know what he thinks for the next hour. Ana kukadde wa nanti weefuula ow'ekisalo kijja kubeerera kizibu nnyo okumanya Robert Kyagulanyi Ssentamu kyazzaako buli ssaawa. He's unpredictable. You will never know what he wants to do next. Kyagulanyi Robert Ssentamu agenda ku National Unity Platform, agenda ku Jema Justice for Forum. Ekibiina ekikulemberwa Asumani basaalirwa ebyafaayo bingi ebiri wakati w'ekibiina ekyo n'omukulembeze wa National Platform.
akalulu ak'olulekereke Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bamwagala abantu tebamukoowa ne bw'alabikako katono eri abantu basigala bakuba mu ngalo Uganda olunaku lwaleero agenda mu meeting n'ekibiina kya Jema alabiseeko katono nnyo asemberedde ekibiina kino we kiri okwawukanako nga bulijjo emmotoka ezimugobereza poliisi tezinaba kulabika naye ng'abapoliisi we bali bulungi nnyo abatambulira mu mmotoka eza bulijjo Robert Kyagulanyi Ssentamu nakugambye dda his unpredictable muzibu nnyo okutegeera kyazzaako abantu buli lwe bamulabako bafa essanyu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Winne asemberedde ekibiina kya Jema. You will know his next step. Tolimanya kyazzaako. You will never know his next step. Tolimanya kyazzaako. Kikubeerera kizibu nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu kyazzaako mu bulamu Robert Kyagulanyi Ssentamu
Boda vai. Boda sambere eri. Akede. Wali wa akile wansi. Chini wa Winne Yakusaba Seeka Atuuse Okulayira President Basenge President Basenge Olwaleero Wakati